Bano be bannakibiina ki People's Front for Freedom Embalala abakedde okutambula nga bawakanya embeera retired Colonel Dr. Kizza Besigye gy'alimu nga bakutte ebipande ebiriko obubaka obulagira okuta Dr. Besigye batambudde ekibuga nga bakoolobya ennyimba. Oluvudde ku luguudo boolekedde akatale we bayimiridde okumala akabanga. Oluvannyuma bakuŋŋaanidde ku Grand Hotel Limited Embalala. Bano baagala Besigye ayimbulwa awatali bukwakkulizo. Besigye mute all political prisoners kubanga be batubeereddewo. Tubasaba tubalagira nti balina okulirizinga Besigye balina okumuta munambiro okuva kati. Bagamba si bakutiisibwatiisibwa ng'eddembe lyabwe lityoboolwa naddala abantu abakwatibwa. They are intimidating us. They are trying to deploy the police, to deploy and what? As Besigye said, one Uganda, one people. Oba batiisa ekyenkanawa tuli wano ate tujja kubeera ku mulamwa mpaka. Eno poliisi etuuse kikeerezi nga beetegudde dda. Ye Jinja ebyokwerinda bikedde kunywezebwa oluvannyuma lw'ababitwala okufuna amawulire nti waliwo abantu abaagala okwekalakaasa. Kyasoose kuba nti kiddakuba mu Jinja North oluvannyuma we bukeere ku nkyo twakizuula nti abantu bano bwe babe bali kungaanira e Kakindu mu kisaawe. Okusinziira ku Paul Kawanguzi munna PFF babadde baliko ekkanisa gye bategeseeko okusaba wabula omubuulizi n'atiisibwatiisibwa n'asazaamu okusaba kwabwe. The government in power is over-fearing the people. It has deployed everywhere. It is actually deploying all public places, including the venue. It has called the pastors that we were trying actually to engage. Bano tekibalobedde ne bafuna ekifo ekirala ku luguudo Hajj Tamak ne basabira Besigye ne banne. One, we are praying for his life, we want him alive, and we're also asking government to rethink the options of not messing up to see that Dr. Kizza Besigye dies from prison. Tuli kukoba government, tuli kulagira, tuli kugisaba. Buli muntu yena alina right okufuna obwidandabi. Balekule bwangu nambiro Dr. Kizza Besigye ajja afuna obwidandabi mu idwaliro lyayenda mwene ng'omuntu. Beewonya lwaki bagaanibwa okusaba ng'ate mu Uganda buli omu alina eddembe ly'okusinza. Tusabira abasibe abalwadde bonna ate tusabira ne Uganda emirembe. Batayagala kusaba yagala tukole ki? So merely people assembling okusaba ndaba tekimenya mateeka. Martin Kasinzi amyuka RCC we Jinja ategeeza nga bano batayise mitendera mituufu kutegeka kusaba kwabwe. Omuntu yenna okuba n'ekyokolera mu Kakindu olina oba n'olukusa okuva ewa Stakiraka abantu bano lwe bazira. Ekyokubiri ni poliisi yabawaire clearance. Abawabudde nti abaagala okwekalakaasa bagende Kampala so si Jinja. Ebintu byonna bya Dr. Kizza Besigye biri Kampala mu kooti ne Luzira. So ayenda okwekalakaasa n'okola ekindi jja ku kooti e Kampala oba ogyere Luzira mu prisons wekalakaasize. Mu kiseera kino Besigye addiziddwayo ku alimanda e Luzira ku biragiro by'omulamuzi wa kooti enkulu gy'aleetedde olwaleero.